Corona yeeyubudde avuddemu akawuka ak'omutawaana. Munnamawulire yagudde kabenje. Pastor Bujengo agenda mu kkomera so ng'ate ye Susan Makula bamutabukidde. Kale ago n'agasingawo g'oba olindirira mu bujjuvu. Mujje baleko gyonna gye mukwasaganya mwe abakyagikwasaganya wabula ate mwe abagimaliriza mikwano gyange mukuliko eyo mukakalabizo mbasasirako mwe mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo so ng'ate basanyukirako mwenna abatuuse ku buwanguzi olunaku olwaleero mwe abakuziza amazaalibwa mbagaliza amazaalibwa amalungi mbagaliza buwanguzi sakaate n'obuwangazi wabula ng'ate mwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda giwumuze mirembe era bw'atyo agiramuze ekisa amanya enzo omumbejja Aisha Nasolo wano butereevu ofunirawo amawulire gonna agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku baselebrities baffe bonna aba wano sakaate n'abo bonna abali wabweru w'eggwanga ennaku ezimu tubeera wano of course tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo kale n'olwekyo bwe yakanneeyungako omulundi gwo ogusookera ddala mbambi ngenda kusaba ekintu kimu subscribinga teekako akadde ebisigadde obindekere butereevu kantandikirewo wabula nga kantandike n'okubeera ng'ate njagaliza baselebrities baffe baneeno amazaalibwa amalungi omukyala Juliana Kanyomozi nannyini ddoboozi leero mazaalibwa ge bannange temumbuuza myaka gye wabula nga leero bambi ate yeegattiddwako omwaka omulala ono n'omukyala bannange bamuleetedde keeki nga yonna ejjudde ziddoola kwegamba ntegeddeko nti ddoola ezo ezabadde ku keeki saako n'endala ze balese nga teziri ku keeki zabadde zibalirirwamu obukadde 10 beddu so bambi happy birthday Juliana Kanyomozi n'abo bambi abasobodde okubeera nga bakugonnomolako ebirabo ebyo bambi beebale nnyo omutima ogwo omugabi so ng'ate ne Brisha Kashi waffe ffenna gwe tumanyi obulungi munanga ate naye leero akuzizza amazaalibwa ge nga w'omulaba awo bangi nnyo bannaye ayogeza abantu obwama n'agamba bannaye Brisha Kashi nga muwala mulungi lwakweyisanga mulenzi naye muwala mulungi so bambi tubagaliza amazaalibwa amalungi ate ag'essanyu tubagaliza buwanguzi sakaate n'obuwangaazi bambi mu bulamu obw'ensi eno so ng'ate ebyo byo tubitadde ku bbali munnange coronavirus bw'atyo yeeyubudde era avuddemu akawuka ak'omutawaana nno ddala bannasayansi balabudde ne bagamba nti kano akawuka ate akapya ko ka bulabe nnyo n'okusinga coronavirus era weekatyo bakatuumye Omicron ke kati akawuka akapya era nga bannasayansi bagamba nti kano ko kasaasaanira ku sipiidi ya waggulu nnyo nnyini ddala era beeraliikirivu nti lino eddagala erikozesebwa okugema corona liyinza ate obutakola ki obutasobola kawuka kaneeno ate kakoze eki kabaluseewo era nga katandikidde weekatyo mu ggwanga lya South Africa mikwano gyange twongere okubeera nga twesabira otherwise bannange ebigenda mu maaso ffenna kati byatulemye otegeera twakava mu corona abantu bafudde obwavu abantu tebakola abantu bafudde abantu biki kale bannaye kwegamba n'abamu tebannadda ngulu we twogerera babadde bakyaddamu buzzi kubeera nga tebakola ki batetenkanya embeera wabula munnaye tuba tukyali awo ng'ate boom ate akalala nako kabaluseewo tumanyi bulungi nnyo korona engeri gy'atuyisizzaamu so bannange bwe bagamba nti ate kano kamutawaana nnyo n'okusinga korona tetuyinza kulemwa kubeera ng'ate tukola ki twekabirako mikwano gyange buli wooli weesabire sabire ensi yo otherwise ebigenda mu maaso mukwano gwange byo byeraliikiriza so ng'ate eyo nvuddeyo bambi waliwo munnamawulire wa NBS omukulu oyo Samson Kasumba bw'atyo bambi yafunye akabenje wabula nga wetwogerera agenda atereera bambi era nga tumusabira agende maaso n'okubeera ng'ate atererera ddala ayongere okubeera ng'ate bw'atyo aweereza eggwanga so ng'ate bannayuganda nga mubamanyi obulungi mu kutetenkanya bo beezira kulaba wantu oli wasobola kuyita nasobola okubeera ng'ate munnange yeenogera ku nnusu munnange tebatudde kati nno munnange wetugwiridde ku mwana mulenzi ono amannya ategerekeseeko nga Mubiru Paulo ono bw'atyo abadde ate atundira enseenene mu nnyonyi ey'ekika kya Uganda ne Airlines ng'ali biza azitunda munnange ng'ate naawe w'omulaba essaawa eno wabula nga ffe tetukivumirira buli muntu yenna alina w'olaba chance kasita oba nga tobbye kasita oba nga tolina gw'olumiza naye nga gw'omanyi nti munnaaye osobola okubeera ng'ate weefunirawo ennusu bambi teweesisigiza toddeeyo tomera malala kwega teweeteekamu kutya situkiramu ng'eyateze ogw'ekyayi ogende maaso n'okubeera ng'ate okola kiweenogera munaye ku nsimbi ffe emirimu gye tuvumirira bwe bwamalaaya bwe bubbi naye bw'oba tokoze ebyo bibiri munaye emirimu egisigadde giryoke kasita oba nga tobbye tosse muntu tolina gw'olumiza teweetunze like totunze mubiri gwo ebisigadde osobola okubeera ng'ate okola ki munange weenoonyeza ku nsimbi kuba ensi bw'etyo buli kimu kyakugula buli kimu muntu olina kubeera ng'ate okola ki
otetenkanya so bambi omukulu oyo mubiru Paul akikoze ndowooza agguliddewo n'abalala amakubo abalina ate bizinesi zaabwe zibasobola okubeera nga ate bakola ki batambuza so nga ate ebyo nabyo mbitadde ku bbali ate ye munange Pastor Bugingo abamu gwe bakazizaako nga Haji gye buvuddeko emabega awo olw'ensonga ezitali zimu oba endala munange bwetwogerera agali mu nkubo gagamba mbu Pastor Bugingo n'essaawa yonna yandiyingira ekkomera era bagamba nti senga amateeka ga Uganda gabadde gagobererwa nga gali mu bulambulukufu nga mbutuufu buli omu aba akoze ekyo kwegamba ekikontana n'amateeka bamuvunaana ng'amateeka we galagira essaawa eno Pastor Bugingo yandibadde ali mu kkomera so bo bagamba bamusaddeko abiri balabo baddala amateeka ago ganaakola oba tegaakole era nga kubamu kubavuddeyo nga screenshot eyo gye kubiddewo olabaawo omukulu oyo ate post yagikoze ate wali ku mukutu ogwa Twitter bwatyo ng'agamba nti mu mateeka agamu agafuga obufumbo mu ggwanga lyattu Uganda etteeka eryo ligamba nti senga omuntu nga already oli mufumbo wagenda ate ne bakola ki ne bakugatta ne mukyala wo mu bufumbo obutukuvu ate n'ovaawo n'ogenda ate still n'ogenda n'okyala ewaabwe w'omukyala omulala oba n'oyanjula mu bufumbo bwe tuyita customary marriage oba omenyedde ddala amateeka era ekyo kikutwaza mu kkomera okumala emyaka 5 beddu so munange lyeryo etteeka ate lifuga obufumbo erimu ku mateeka agafuga obufumbo so Pastor Bugingo wetwogerera etteeka eryo yakoze ekiyalimenye kubanga akyali mufumbo eri omukyala omulala tebannaba kubeera nga ate bakola kibakola divorce wabula ate yakoze eki yagenze maaso n'okubeera nga ate agenda ewaabwe w'omukyala omulala bw'atyo n'akola ki n'akyala so Pastor Bugingo yamenye ate etteeka eryo era etteeka eryo munanga ate bw'atyo walina okubeera nga avunaanibwa wakuba naye amateeka ga Uganda nga wetugamanyi munange buli omu agayisaamu amaaso nga ate we yeeyagalidde naye nga singa gabadde gakola wetwogerera abasinga obungi bagamba nti Pastor Bugingo singa essaawa eno munange ali mu kkomera so munaye katuteekewo abiri tyoba amateeka ganaakola oba tegakole naye nga byebyo ate we birina okubeera okusinziira ate ku bwino gwe ngenze maaso n'okubeera nga ate nkuŋŋaanya wabula nga maliriza ye ate Susan Makula bamutabukidde ku mikolo egyagenze maaso ate olunaku lw'eggulo bangi nnyo bangi ddala bayogedde ebisongovu egyo nakutuusizzaako ye yeeyita Dr. T. Amale owa wali ate ku Volongoto bw'atyo naye n'owulira bye yayogedde wabula naye tubadde tukyali awo nga bomu ate nono naye eyeeyita Dr. Sefko ate wali ku mukutu ogwa TikTok naye ng'ebigambo awanda biwandi kugamba awanda muliro ku mukyalo ono Teddy Bugingo so bambi akudira mu yimba taluwome ate ne lubale w'omulamu bw'atyo tasamirirwa kankusibule ate ne ka video kano naawe ogende maaso n'okubeera nga ate obyewulirirako wabula nga kyengenda okusaba kiri kimu toseetuka kubanga ekyamazima ngenda kuba ate nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala goodbye for now. TikTokers gather mujembawo olugambo lukwatagana ku ono Susan Makula olwokya ono ye Susan Makula nantaba abasinga ku mugo mumanyi nga Susan simanya nga Susan Makula wa Bugingo okitegeera ayina emyaka 37 era nga bamuzalirawo Kyebando Nsooba we bakazalira nnyini kajjanga kakula era we kazalidde nga tata wako ne mama wako bava eri Fort Potro. Tata we ne mama we ye George William Kisembo Kibuuka era mama we ye Imelda Kibuuka okitegeera baveri 40 eri gye batembera ebigaali batemba basi ne bajene Kampala okutawanya amaka g'abantu okitegeera ekikazi kyeyerusa mukirabo ekyali kifaanana nga kyakagenda ku salt nga kibambye ogumwa kikyo Susan mama kandubawe ate anankola ki anti naye yateguddawa era bwenjogerera kati kyakaweza emyaka 38 bwe temulaba nga kino ekikazi kikulu kikadde mwakadde kunyuka byoya yeri waneno yetawanya amaka ga munnaakyo kirabe kankibalage kikyawo mu butenji nga kyakabba omusajja wa munnaakyo nini kyegirisa mu biviriviri ebyabalalwa abaafa okitegeera kambalage ex waacho azanya blue movie saawa zinene azanya ex waacho kamubalage ex waacho wuyo azanya blue movies ebweru United States of America mukitegeera kale imagine mukazi nobera n'omusajja n'abeera nga yali bbaawo ne kati nga saawa zinazanya blue movie okitegeera kale Susan Bugingo simanyanga Susan ekikale watutamye watusinye nze saagala kukazi gubbi gutabusigwa amaka omumu gwegusikira okumanya kubeera nga lastika y'empale kaako ka Susan Bugingo kaako
kako nga tekannakula nga konna kalinga kamuke n'akakalirire kako nga katunulanga akakejja akagiga akakalu kabamba ekimwa kuva nno mbuto kabamba ekimwa kalabe katunulanga akalogo katunulanga kanaventa katunulanga kasokolemu ebyenda katunulanga akasezi akabbi kano tukalangire paka nga kasuddewo omusajja wa munnaako kajja kazunga kakubagana nyini amanyi kino waneeno nyini kisinika ebinnyo mbuno bakyanjudde olwo kisinika nnyo ebinnyo kyewaana wano kyagamba nze bba wange yamba miliyoni 2 n'engula akaleega kyewanira nyini ku Teddy Bujingo nawe bananguwa miliyoni 5 oba ogula empale za munda oba ogule buleega essaawa yonna amakaago ojja gafuluma gwe kikazi gwe ekiroga essaawa yonna laba nno bwekigaziyizza agannyo tegagatta na kugatta jangu bakugatta amannyo mu ddwaliro olyoka osinika ebinnyo kigira ogumu ogutagatta ogutenkana gulinga kilo z'ennyama y'embwa ojja gafuluma nnyabula bakubulire kukwagala abasajja bali feriya